Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misimi nyanguno munu nyingini nyangini minyamini minyongono ngongom zino ruyongono nyanguno ma misimi na nyimini nyongono munyu damu zino ruyongono nazali wa misimi na nyingini nyongono ngongo mini minyangono ngomo Ruyongono ngula kono simini mami na nyingini nyanguno munyanyamini ma yo mugati simini mami na nyingini nyanguno munyamini minyangono ngomo zino ruyongono polisi simini mami na nyingini nyanguno ngonyo nyangini Ruyongono wane ngudo simbina munye nyini nyangono munye binyangono ngongo Ruyongono Aimba keko tusoke tudeo ku polisi yao line ya polisi egambe etya wano polisi simini mami ni nyangono nyangono munye nyimini nyangono ngonyo Ruyongono pulo ekivunulwa kitya polisi ababbiwe webajja ebakwata mangu ne naye naye tibali naye gwabo amalwaliro mpala ini amalwaliro gamate amalwaliro minyingi ni nyongono ngangonyo muno Ruyongono malagala je galiyo omusawa jana kola ko mangu na dano gavumenti na duka na gamba we katanda kanubandi nayo wawo mubiri eriyo jimanyi mu tukirire ku gundi tugende ku ngudo engudo simini mamu nyebinyanya ngono ngonyo nyimini ekivunulwa kitya engudo kati duli walinga accident nyingi kati ngabala bate muri hampu nibateka mbo hampu kati omuntu bovugo akana muko kigenda kita ndamula ini eyo engudo simini mamu nyebinyanya ngono munyimini emirimu mubavubuka nenda sebo emirimu mubavubuka jimpe najo wamma bavubuka emirimu simini mami ni nyongono nyimini oluyongono lweruliwa lulimi olulimi tuli mudutambuza twageno kizula abantu bambi ibra bakubwa nnyo ku mirimu bakamwa bagawufenza babakyawa lwamimwa omumwa guno manyiwe gwogera ekigambo tekiddamu kuddayo munda olugero olugamba kamwa kabi kasasiro ganga abantu bangi nnyo mu Uganda munene boogera ekigambo siroganga nno yayogerwako jajja wa omu ku bakyali bange like yes yayogerwako waddala yes bamuyita Keith Kanabi yes jajja wa Keith Kanabi oyo gwe bayimbako siroganga yes jajja wa Keith Kanabi siroganga yayogerwako real story real story kandi muneko twajje oluyimbo eyo ndikali kamwa kabi kasasiro ganga era eyo line eyo mwetwatula ne tujja gamba nti kati psychologically muntu okuyongono na chechi okuyongono nati kwegera ekintu ngoli takitegedde naye nakitegera waddaika ne yebaka otulo extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne ba Mary Heart comedians tumbetu betuli nabo lunaku olwalero nja kutandika ne muganda wange nsaba obuze ku balungi abatulaba erinnya eryange mtwa Kalungi Brian eranga oga stage kosa tumbetu big actually libampita sinze yaita na nava ku stage comedy store weyo twamalo kisabula tugenda okufuluma nga mwala kitumbe tu big kikubye dance tumbe tu big okuvolo ne bampita tumbe tu big sa kyagala but sawa zineno kyenyimito lwaki tewakyagala at first gwe omanyi we twambala uniform eno kati n'empale yange esingamu obutono mu mpale zenina ebisere ebisinga nyambala empale nga nnene omutunzi simanyi nange kiyakola naye eyo school uniform so bagatta mmeka ez'abayizi okufuna empale y'emu mpande yangamba atunga empande ebbiri so kati oyogera kwa maka fana nyingo mwana oyo ono tamu yo mugulira ngolo ali mukyakumeka alogana amasomero ga international school kati uniform buli tamu mwaka kati nga lumako nnyo mugo kati mbera smart mungoye zange casual but nange nakyegendereza wenyambala uniform I look here
How? Mberanga ekisajja ekivubukavubuka ekirawo ekitategereka kitegere era wondaba katusokola abe eddala ndabira ddala sitegereka nze nange ndaba onyumye kyovulaba otwafuluma comedy store oli antuma kino kitumbe tuti ndaba nga omukolo wagutegedde bino baga nti omukolo yagutegedde namungi w'abantu muganda wange buuza kuba tulaba bannange amanya bampita Senjo of Ivan yaman tumbetu small Mr. Kasagazi ku TikTok Black American ku TikTok yaman mwebale bannaye kutwagala uniform zino za somero ki eno gye twambadde leero somero balita Kings Norton National School weriyawe wakiso batuwa musoma byakumeka musoma kibiina ki mwaddayo musoma tuddamu kivaamu kya musanvu tubeerawo lwaki temuyingira siniya twali twasomako emakerere eyo tuwavayo batugambye akagambo kebayita branding we branding we branding akwogera in a corporate way oba okola interviews izo era oyogera mpolampola si bya bino byokupakupakuka kati gwe we brandingira naffe tuwe brandingira wano eno lwakuba kiba kifunamu obuzibu ebikazi bituyitako buyisi kiba kirowooza oli mwana muto student extra digest mugoba nsonga tuli Mary Heart comedians new kids on block bakola bulungi batambudde bulungi comedy waabwe ayise nnyo mu music we basinze okufubutuka era nga of late balina single eyo ey'oluyongonono it is doing very well on radios, very well on TVs. Nabawulira ku 89.2 CBS FM but nalinzize nga mbalaba ku social media so nembagamba tusinkane tukolemu ko interview because I was so impressed bali babachazizza mu katikeri emizanyo mu bingwa that is PCDani ne Ntambi James mu banaka kuuto munaka kuuto team eyo bakachacha boys bali babachazizza bawuliriza sibyo olabo waliko saawe ngo owuliriza nengamba mu abakulu abo njala tusingane tukolemuko well Mary Heart comedians mutandika di kutandika ono stand up wakamukolo mwaka mulamba nga muri eyo mwaka mulamba dio like okubanga tutandise stand up mainstream tandika tukola nonya kasenti obwaka gumu mwaka gumu kati n'emyezi nga 3-4 breakthrough yali yaddi ekintu ekyasinza obuzibu kyekyo kyobuuzizza omuntu oyitawo otya kubanga breakthrough yaffe ebadde gradual ezeekula bukuzi teyagwa kibwatukira ezeekula bukuzi nga buli content gwe tukola agenda yeyongerako agattako bafanizi baffe bagenze bajja tetwave ne tweyambula bweyambuzi nti olwakavubuka keyambudde stage kuba tubadde ku TikTok okwo nga tukuba hits ez'enjawulo mu skits mu nnyimba batufasi twakuba enzige olwakayimakaekasaasanira eggwanga lyonna nkajjukira enzige ezirumbye bannayuganda tuli mu masanyu naddala bannamasaka tukubagudde tunoga nsimbi zasooka mu Kenya eyo ne zipapaalira ekalamojja bannakenya bakaaba ne bawuluma woweyaye buyikoyiko wapi muzulizuuli nzige yaako kati bannayuganda tukubagudde tunoga nsimbi gavumenti mutuyamba abange temufuuyira nzige ebitaala n'amapipa tubikutte tugenda kalamojja kati tuzikwate nga nsenene tuzisiike tulye kamukamu bwecwi 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 cwi enzige kati obuzibu bwe nalina ku luyimba lw'enzige saamanya bannyinirwo because lufuluma abaana balutuulamu nga bamanya ebintu bya TikTok kati nga buli omu olaba ono olaba oli so enzige no lwasookera dde yesingo yamwesookerera teyalina singo fe twakubanga bugundi twakolanga twabuyitanga short songs short story songs nga butini nnyo nga kadakiika emu bbiri nga mukateeka ku social media nga tetulina birowoozo bigenda mu studio enzige muluwandikira bbanga ki because bwe mpulira enzige entambula gye lutambula tyuni ya muyimbi w'akadongo kamu either Sebbaale
Muyo mwimbiko mwatambuliramu. Yali Sebale. Thank you so much. Yes. Yali Sebale. Ochagera. Ochagera jirejo. So mwawandikira banga ki? Just to move. Kati no wewe unye twakakolera wenyini nyini. Time yote twatwala tino oba budde twatula we tugama haka tukawandiki ne tukuyetingira wenyini nyini. Mu buddo wenyini. Mu bisera byenzige. Twabuyanga nga tukwata ku events obuli wawe. Basiramu bannafa abooluganda abali eyo kajjambo wangi ngamba abasibye n'abatasibye mu kabongere eyo wabula embeera ya korona tulina kiifuifu era capati ne pirawo byonna simoolo eyalinga agula kiro y'omuceere kati agula kakwota ke kaseera bambi musiramu munnange obe muyiiya emmere egyofuna eyo togiwaata mugaye bugaaya kati obwo twabuyiyanga kati awo twakayiiya mu kisiibaawo nga korona wali naye ng'ekisiibo weekiri tukattako ne katambula waliwo n'akalala twakayiyanga tulaba embeera abantu so bwe mumala enzige mwazzaako ki twazaako wali bungi obuyimbayimbawo akasinga okukwata era akalala yali ani yamubajja kagenda katya ani yamubajja oyo baba jambajja oyo ani yagibajja eyo baba jambajja eyo Uganda ani yagibajja abange baba jambajja eyo Fulufiga ani yamubajja oyo baleeta muleeta oyo bajja onabita ekisabo basotta abo kikofiira ani yamubajja oyo kikofiira ani yamubajja abange mbuza ani yamubajja oyo yogera ani yamubajja abange Brian awo ng'omumunyawo bumumunya kasasiruganga jjajja wa Keithi so tutunuulire bw'owulira piisi zino zonna zijjudde huuku how do you do it okuba nti you can have a small piece but nga we lutandikira wakati waalwo ne gye luggwera zonna huuku kati ekyo tukikola olw'ensonga nti twasoma ffe era okwesanga okukola okwesanga twesanga Makerere ku university twasoma tulinamu element y'okusoma ekintu kinene tetwakigwamu obugwire tukigwamu ba ekintu kirina catalytic element kesomero manye ati ono anyuma nnyo ng'oba olina talent n'ogenda n'ofunayo koka Makerere mwasinkana mu cost twasinkana mu drama and film bachelors so temuli mu mulimu mukyamu no era abazadde baffe basanyufu tuli mu kukola omulimu fees tebazookya so mwasinkana Makerere musinkana mutya atusinkana nze nali mu ya 2 ngo nali mu ya 1 kati nga waliwo awo omusajja bamuyita Philip Luswata yes mumanyi yes so kati oyo yatubeerako nnyo bambi kuba yali asomesa firimu kati yatuzuula nga tulina ebitono byenjawulo then n'akola gurupu ye then netubeera twesanga omwo mwennyini nnyini okay yes when was that time you realized that mwembi ababiri muli compatible to the other nga munaabeerawo nga munyumya nonga nti naye bwemba nnyumya onajuliriza nnyo emboozi zange ne binyuma kubayita chemistry yes naye bwemba nnyumya ate ono awuuna nnyo nga tabitegeera omanyi waliwo abantu nga munyumya naye ng'oli buli okyo kali onyumya n'omulaga nti kyekyo kyennyini ekyo so murealizing that chemistry and you people the two of you can bond the long time we spent in theatre factory ne Philip Luswata twabeeranga nnyo naye nga faba mukuba creating abakola kiwa creating ne tuyiya ne twazanya nnyo ffenna ne tugenda Kigali ne tugenda Nairobi ne tugenda ku project sobo because he's a guy of projects ku gundi UNC gundi ekoze ekimugende mu kuzanya wano kebe mutwe twamala nnyo ebbanga ffenna so twagenda okuzuula nga chemistry atandise okujja kati when time went on nga Philip yafanye fula bize nnyo naffe tutandise okulaba nga tukuze you need to start your own things you need to start amaaso geggulu olenka okulaba ekintu ekitina okutambula so we started something okay because we used to do comedy schools comedy tugenda mu masomero ga primary ne secondary okubakolera abaana gye twajja ne element eta getting a vulgar
Tosobola agenda mu baana abatono owemula. So twayinga tuzannya comedy waffe mu baana katulina kajjoko kafa akasinga otambula abaana nkabasesa nnyo nakatambula kajjoko kajjukira. Good morning class. Good morning teacher. How are you? We all right, thank you teacher. Today we are going to talk about past participle. Yes teacher. Past what? Past participle. Okay, what is the past what? Past participle. Past participle. Past participle. Pa T C Po. Paul. Past participle. Past participle. Good boy. Past participle. Good boy. Yes teacher. Today we are going to talk about past participle. Yes, what is the past participle for toro? Tall. The past participle for toro is toro, tallest. What? Tallest. What is the past participle of big? Bigger. Smallest. Good boy. Yeah, good boy. Yes. Who is? Yakuba. Yes. Ani, Anayas. Chemu. Okay. Kati. Abana nga bakubendulu. Kubanga gw'obadde oddamu oli byagamba kati paka ng'asirise w'osirikira. Abana bakubanga endulu. Kyabeeranga massive banda. Okay. Olwaleero luno it is you people have used music. Yeah. Era abantu bapiikinze babaagala nnyo. Bwe mumala oluyimba lw'enzige ne mukola n'ennyimba endala mpitirivu nnyawo. Tutunuulire studio time. How is studio? Nga muli mu studio mukola ebintu bino. Because I know to make something very beautiful and perfect like that mulimu obudde. Studio kibeera kitya? Muina producer gwe mukola naye specific ku recording ebintu bino. Studio ennyimba zino obuyimba buno. Producer wali ba producer tulina producers babiri. Tulina producer David wali no mramita extra beat. N'abala wali mikwano gyaffe. Era bagenda ku projects za fizikako. Naye studio tubaye tulina omukisa oba Katonda abambya tukiftinga nnyo. Olulimba zino oluyongono. Twagenda mu studio ne tutandika kuyimba buyimbi because era oluwuliriza tosuubira nti no dialogue oyo twamuwandiika because everyone has tried to come out and write the lyrics of that song. Lwagaana tezivaayo. Yes, that's why ziwandiika. But ffe tusobola okuluyimba live n'oluwulira nga erwali mu audio nga birwayiminga bulungi nnyo because simanyi Katonda bambi kyeyatuera Katonda tumwebaza. Amina. Nti nagenda ku microphone n'ennyimba nono yajo teka munayimba ebigambo byebimu bikwatagana ku luyimba. So producer oluyimba n'alufulumya kati waliwo oluyimba olulala oluli mu studio lulungi nnyo luwana bakulembeze banene lwakabi era n'oluwulirako jja kutya ogambe nalwo oluyongono. So by the way zona projects zetuina luyongono. Oluyongono kyeki? Olulimi. Osobola okwogera ekintu ekikuli ku mutima n'ekigamba. Nenga gwe tokitegedde nenga gwe. Luyongono is tuina English, tuina Luganda, tuina French. Luyongono is what? Is language. Language which is not known, unknown ni language. Otamanyi nako Ibra otawulira. Kati Ibra kankubuuze. Tekikirizibwa kuleeta lulimi mu Uganda. Kikirizibwa. I don't know. Simanyiza kuyiyayo kyange ndakuyete. Sama kikirizibwa. Etteeka eriba kugira teririiwo. Ebale nnyo. Kati uli akana kayimba. Misimi anganyingini mingi. Miyongono. Misimi nyango. Miyongono. Damu miyongono misimi ninyi. Aya miyongono. Miyongono. Eksi wange simi nyingono nyingina. Miyongono. Yiminango nyango. Miyongono. Wanu myenako minyingini nyongono. Miyongono. Owavu wanu misimi ni nyongono. Miyongono. Wata kwa jakaba wamma. Oshagede. Akwatiremu awo. Okay, tugende ku tumbeetu ono. Tumbeetu is another big thing. Abantu bakagala nnyo up to now. Abantu abamu baagala nakulemerwa bayita Mary Hart babayita tumbeetu. Era bambe kuba ekigambo Mary Hart ekyo twalinamu comedy olyo owaba corporating nga tubeera nnyo ku National Theatre waneebe tugamba twetuuma erinnya ki tugamba tweyite Mary Hart because twakijja mu Bible Mary Hart doeth good like medicine bitibiti naye tujja okunyonyola abazungu we call the Mary Hart. I know. The Bible says a Mary Hart doeth good like medicine. Olwo bye muyisaawo. Tufuna obusente bitibiti tugenda tutandika okujja comedy store waawo tuyimba ebiyimba ebituyingiza ku stage intros tuyimba ebiyimba we are happy to receive you welcome tuyingira ku stage kati lumona ngamba ebiyimba bitugwako because
tulina element etwagala kuddamu joko nga tuzze wantu and that is making us standing out kati aŋŋamba tuyimbeyo kino ekiyimba kita tumbe nga ngasikamanyako wagyekaliko kumbe kayimba ka mukyalo nnyo ate ze nasomerako mu kibuga kati ono ye w'eŋŋoma eri mu kyalo ndabayo bakayimba Idris Lukwagoya aŋŋamba Ivan tuyimbe kayimba kani tumbe kama kayimba ko brand sijja kayimba era osooka neŋŋaana netuyimba wakalala tutudde tuli mu katiko twebuuza tunabawaki abazadde batukoledde ebirungi ebyekitidde wobanga osaba Katonda nema kale olwayimbangawo gundi wobanga osaba Katonda ne Bobi Wine omusabiranga yetubesuubya abavubuka kati abantu abo nga bakuba enduulu jjukira Bobi Wine ebiseera ebyo yalikowe nga abantu bakuba enduulu kati nangamba tuyimbe mu katumbe tulunga kujja comedy store oli tukatandika tumbe haibambe tumbe abantu bakakwata kufe tetusobola kuddamu kugenda ku stage nga tukayimbye era olwavaayo batuyita batumbe. So abantu mu nnyimba zammwe abantu basinga kwagala luyimba ki kati essaawa zineeno oluyongono naye nga kyo kiri eri tekisobola kuvaawo nti tuli batumbe era keka tuyingize tujja ku stage tetulina kuyimba buli wonaabeera kati factive eyudda wayi tuli bulenga wano Van Louis era bw'onaawulira kadonka kajja kuba tumbe ngomanya bayingidde extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa ne ba Mary Heart comedians tuli nabo Ivan Brian batumbetu kyonna kyoba oyagadde okubayita betuli nabo olunaku olwaleero. Of course through art these people are surviving, through art they are feeding their families, through art bali mu kwekulaakulanya, through art bakyusizza obulamu bwabwe n'ebintu ebirala bingi nnyo. So nasazeewo mbanoonyeeko nga ndaba yes ekintu kitambula bulungi bakola bulungi ate nga in the future be bavubuka betusibiddeko olukoba. Tukola ne Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala ate nga yo Hika Water Drilling Services basima mazzi mu ggwanga Uganda. Bo aba Dushime UK Store ku Arena Mall Ensambia bakwambaza omwami bino nga biva mu UK Scotland ne Bungereza okutwaliza awamu jangu buli kimu kitambule bulungi nnyo. Channel gye mwayitamu eya music mukulaba okwammwe where is the future muchemukola is the future musical, is the future ku actinga wali ebigambo where is the future for Mary Heart kati a combination zigenda tambula bbiri reason being n'okuyimba kwennyini it is comic nti oluwulira oluyimba nti nolwa comic ate bwe tugenda ku stage ne tuyimba oluyimba olwo tulutekamu jokes tulutekamu skiti mulwo tulukuba ne luggwayo ne tuluzannyiramu kumpi show number yes kati so tujja kitambuzanga bwe kityo naye nga neeri tusigalayo so tugenda kubeera nga bakita bata versatile yes zimongere zema inje mbako anolaba akugedde tumanyi omutwalo muganda versatile I know nakajirawo sebo era kubanga tukuba buli wamu kasavu kanyama akatalewo ne katulawo bulungi nakatulawo simaje no sikatufu katufu akubanje eki omutwalo agenda kugunsaba ku show ya leero okay birungi ki ebijjira ku kuzannya ababiri n'okukola ababiri era bibi ki ebikijjirako ekirungi ekisooka kasooka advantages eziri mu kuzannya ababiri first of all muba ne thinking time obudde bwe mulowoolezaamu buba bungi kibwe mugenda ku stage eyo sometimes bambi woba okola abakola single kyova olaba abakola single batono naddala abakola oluganda batono boga nti wuno gwa yavuddeyo kizibu naye diwo eno ogiraba erina disadvantage zayo naye advantages diwo nti muntu wakustage nabaga mukola essaawa bbiri muzikuba musobola okukolera essaawa ebbiri because everyone has different brains ono aba n'obwongo bwe nange nina obwongo bwange but mubumikisinga naye obeera obwongo buki two heads are better than one absolutely ekyo kyo kiriwa bwe kityo omuzungu yakyogera amamesa amangi gekola ki
tegesimira bunya okikoze boote kanzira gy'oli bibi ki ebijjira ku kukola ababiri oba bakola mu kusukkamu omu ekisookera ddala nga tetuli ku stage duos neno nzibu abantu bangi baawukanye ebibaawukanya biba bingi kusokera ddala bakazi sente era tulabye duo ezaawukanye nesamu ne period eno gye tubaddemu duo zaawukanye wakati wotunulira era duo wakati sawa zineeno Ibranga nagambye mpeyo duo sawa zineeno manyi yo mmeka ddala amazima abasinga bonna manyi duo za comedy era nja kumenya 2-3 nkomaawo era 3 okomaawo omenya bamadrati omenya barengi menye mwe nkomaawo ogambe kati bawedde baba weddeyo naye nga waliyo abalala bambi naye baawukana lwa ssente naki n'abakazi n'ekirala obudde bwe mwewa ekintu kino duo kyetaaga time you need to give yourselves time like over 80% nga time y'omu n'omu eri ku 10% naye nga 80% esigadde nga mugigabana oliwa walidde ki weebase esaawa mmeka ono zeebase nayo ze weebase emisana musiibye mwenna most of the time 12 hours 10 hours muzina zisiba mwenna 2 hours zizono zagenda n'abakewe nayo nogana n'abakono n'obuuza ku girlfriend wo abajaali naye 10 hours mwina zimala mwenna duo weeba yakola. Okay, looking at kubisobola okuyimirizaawo duo atunnyonnyodde ebyawudde abantu sente n'abakyala njagala tutusentalinga ennyo ku sente sente zino muba muzikoze ziba zinaabatabula buzitya andi zitabula Ibra nawe ebyo bimanyi ebintu byakasente obimanyi akajja kati sometimes ku duos buli omujjukira ajja wa different background Majja wambera zize ne musinkana muga nti manyi tukole fenna and most duos abasinga tebakozeeko bonna beegwako bwebyo ni man nonya duo era nsekerera omwana ajja n'akusanga n'agamba mwana tumbeetu nonyayo omwana gwenkola naye munfunire sigenda kufunira mwana oyo mukole mwenna lwansonga mulina osooka okubeera ba friends like best friends noke mukere mwenna lwaki nze bwenkera ku makya nga batufuuye emitwalo 10 ku stage nga ndede gayaze abadde ampagira nyonyonyo nazikwasa ku stage neziteka mu nsawo ono abakimanyi tebanfunye emitwalo 10 ne wabata kimanyira ngenda genda mugaya emani batufuye 10 kwata yeta naye ate waliwo fani agenda okujja ampe 15,000 ngambe emani kwata yeta zinene kati obo busonga butono nemba simugambe nti mani banfuye yetano kati ategera nti 5k is nothing it's nothing compared to what we are building kati osanga diwe endala ku kasente nezibe 12,000 zibaawukanya baziyombera nti ne12,000 bazaawulamu 10,000 tukwata 10,000 luno nange 10,000 lwange luluno nti waliwo ebintu ebiba tebirina kubalya waliwo ebintu ebitalina kubalya gundi bamufuye 10,000 lwaki 10,000 tompaddeeko 5 obusonga butono okusinzira ku kintu kyemuzimba ekinene okitegera Ibra so byebyo mwana. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Of course, view ya sente etulidinga ku point ya bwemba musinkano kola ebintu bino. For example, Mary Hart. Waliwo obuwandiike bwonna obukolebwawo oba obwakolebwawo in terms of shares, in terms of okugabana sente, because sente egabanibwa nga teri ku kiwandiiko. Emenya nnyo okusinga eri ku kiwandiiko nti egabanibwa nga eri ku kiwandiiko omuntu bw'agirulunkanira kitegeeza nti oyo naturally ye wa mululu n'ekiri ku kiwandika kisizaamu amaaso tutunulire mwenga mmwe because out there abaana bali kutandika okuzanya bangi ababalabirako kyemba mubagamba olunaku olwaleero kisinkinga mu bwongo bwabwe oba okukuba bo ne basinkinga mutosi so waliwo akalagaane konna mmwe kemwakola in terms of percentage sharing and whatever eno munange Ibra kati fe ekiri mu kutwawulako nti company eno giraba it is a company to eri registered bagita Mary Hart Productions registered bulungi nnyo government egimanyi tusobola nokukola projects za government tuwandika proposals ifulula nuwandika proposal mwengi one bakuwa ekiri mune mugani mukuba mukomawo so tuli mu nteekateeka kirungi
because era tukibuulira abantu bonna abali abagotandika ebintu bino nti it is a very advantage okubeera nga mwawandiika ekintu ekirungi ennyo nomugamba nti gundi Brian okola bwe tufuna project Brian ofuna percentage bweti awandiise katugeze nze awandiise skit tugeze tuzanyidde URA nze yawandiise eraddemu obudde bwange Brian yadde basenengera nempandiika ye nange nina osasulwa okuwandiika kwange because it's also a service nti Brian ayina osasulwa okuzanyako nange nsasulwa okuzanya kwange then tusasulwe nga ba CEO ba company then tusasulwe nga abali mu kintu kya company nga abazanyi ne management esasulwe bina kubeera nga biri under a certain agreement ebintu ebiwandiika kyekino kuba ekintu ekiorganized. So how far with it? Mwachikoloba mutemunda bachikola? So far to company registered. That's one. Tuina team numbers, tuina bank accounts, tuina bichi tuina erinya lili gazetted. That is very good. Everything is moving on well. Yeah. Cut right now chetuliko tuli command base mitu bya sende tuina management. Kwasakanya bulungi nnyo. Nti man because tuina ebiru biri. Yeah. Man mumanyi gentleman's agreement. Mukolede banga ki? Jo. Yes. Mwaka gumu ndoza n'emyezi ng'ena. What has kept you together? Ekibakuumidde awamu okusobola because ambaawukanira mu wiiki tubalabye waliwo abaawukanidde mu myezi ebiri otegeera mu mwaka mulamba otegeera myezi kati over 15 months down the road. What has kept you together? Kati ekitukuumidde awamu guno omwaka mu ddyo fe tetwerabye mwaka gumu n'emyezi ena twasinkana mu 2014 bwe twasinkana now it's like 7 years or 8 years twemanyi mumanyi weakness ya manyi weakness ya wanyiga manya nti anyize manyi wenkwata n'asanyuka ate nange wanyiga manyi wakwata so kati ekifo kyase gamba akakyuse mwako ali nnyonnyo manyi okwata watatu nkwata wa okwata wa wese mukazi so kati ibla ekyo kyasinze no tubanga tuli like family mufumbo omukazi n'omusajja kubeera wekubaako omu owa kalacha kasunguyira omu alina kubeera nga ali down ono wabeera down oli alina kubeera waggulu so kati kwemanya kati ffe twemanya oba kitegeera nti nawe tuba tufunye sente bweziti tumanya nti ono atwala bweziti ne bweziti netuba nga tuli happy so kati sisuubira kintu kyonna ssaawa zinene kuvaayo kugamba nti nno kiyinza otwawula bibaawo naye ssaawa zino twemanya nnyo kubanga level y'okwesigangana gye tulina wafuna ekivulu katugeze bayisiza mu byakasimu simubuuza batuwadde mmeka because amanyi level kwe tuli kati ennaku zino tusaba bambi ka night dakiika 2 tusaba emitwalo ameka 5 nti simubuuza ne waba tugenze naye gaya kaga tuwaddaana najja nannyonya nti mami gaya tuwadde emitwalo 4 gamete mbadde bantu I don't sigenda wa promote oli atutimbe mani wamwe muwadde sente mmeka ebyo byawula ddiwo kasito otandika ebyo ngegenze ebeeyiseewo ebeeyisaawo nga tulinda ndala nga mulinda ndala nga naye ejjaga bannange wengo ziyisaawo mangu ziyitawo kuba tuziraba nga ziyitawo olabe bateja balisaga eggayo nekkirira nga tolugudo balulaba luno lutambula gabe lwaki muvuddeko ku bbala kobo omupiira guvuddeko gutereeze nga muvuga mugenda otusange mu maaso oge nosimbulanga ffe twaliwegedde mudde amafuta amalala competition eri so tight and so stiff of late abaana bakola nnyo bawandiika nnyo platforms weziri ki ekibasobosezza okuba nti muli mu competition wakati muli recognized in the competition because waliwo kyetuyita to participate and to compete for your case you're competing you're not participants ki ekibasobozesa okuba nti you can compete ku speed eno eya yiri ekisookera ddala oba olina kukompitinga naye omwewala ffe kati amagezi ge tuyina tebatulaba obuto obwokwambala uniform naye tuyina obwongo bwesera ffe bakulu baffe betwasooka okusembeza Madwat and Chico tumanya nti no bali eri Maulana and Rain abo tetubava ku kido kubeera nabo sawa bina ne batuwa ideas ne tuzikwata ate kirampisa
discipline empisa zikulembe fe tukulembeze empisa waliwo tutatuuse lwa mpisa fe tukufukamira n'ofukamira nga tulina kye tukwetaagako bomala okifuna era ne tusigala lukyaliyo Ibra obango yagala okubeera omugagga kankubuulire sigala ku mugagga muveeko emabega mwoti enyiriza ka perfume ke yeekuba agenda okabuuka keekubi okyaddamu lwaki gundi awunya bulungi nga nayo ekyowunya bulungi gundi yeekubye perfume ne ya gundi ng'owunya bulungi kati gwe mulya gye yeekuba giwunyirize genda ogula esinga ku eyo agambe perfume yona ate ya bbeeyi ku yooli kati ono agenda atandika kwagala ggwe ate omwana tawabula kitaawe awaana muwaani kati ffe bakulu baffe beebo be basinga tetusobola kubasinga eyo gye muyitira bagamba ani afuga eggwanga lino anti buli ekirifane nga bano oba ani afuga eggwanga lino Uganda kinyuma naye nga kumu ani afuga eggwanga lino kati awo ffe tuyitawo tudza muyongono naawo misinyingi yafuga eggwanga kati awo twala kyoyagala Ibula tumanye ennimi okumanya tulina chemistry Ibula ono isotandika n'ennyimba akayimba wano nga kali mu lulimi lwa China something nakugoberera nga tamanyi by'oyimba naye nga akugobera olya rhyming bulungi nnyo guye chemistry kyekika kya chemistry gwe tulina nze nkubuulira amazima nti tukwatagana abantu tebayinza kisuubira. How does the public rate you? Because tuina this kind of feeling when the public thinks these are underdogs, these are wannabes, these are superstars, these are jokers, these are mediocres. Public eba rating etya. Kantandike na, what is your view? Public eba rating etya. Jemuyitira off stage and on stage. How does the public rate you? Public kati kyenalabye wali wetwatandikira bali batulabanga baneno badikuula engeri gye batulabamu mu kusooka twambadde uniform badde tebabirabangako kiri awo ekinene kali katono nga mutuufu olabira ddala engeri gye bakulabamu that is way back nga mutandise mwakatandika naye gye tuzze tugenda ne content gwe tubadde tufulumya ne waka gwe tubadde tubawa people respected us batandika otuwa ekitiibwa ne bagamba these guys balina content ate wetwakubya oluyungo nate nekisukka gyobadde oyitira abantu badde babaratinga batya initially nga mwakatandika ne kati boogera ki mukama abadde atuyambi abantu bagezezzaako twagala era tusaba bongera otwagala amiina nti twalinga tusabirira nga tutandika nti bannaye singa tubeerakawo ng'oyimidde manyi ati simu kyasabirira mulamu nti Ibula kyewalinga osaba luli edda nga oba oyimiridde waneeno ku Serena saawa eno abantu 1,000 abakwetoloddemu vicinity mwoli kubeeko omwaka omanyi wakisabirira yes right now woyimiridde abantu kati gundi yagenda ekendeera nti ku bantu 20 abakwetolodde kuliko omwaka omanyi nkyebaliza Allah kuliko omwaka omanyi saawe nekyo kyebaliza Allah yes twakisabirira nnyo mukama mukama lwaki naffe tuyimiryekaawo nga waliwo abantu ku bantu 10 abeetolodde nga mulimu aziisa omuntu ogwo ekyenda omwenda nga tebatumanyi ne mujavayo omwani komukono mbamanyi bakolaka comedy ku TikTok ekyenda mu omwenda bakyuke bamutunulire bwe bati right now Ibra abantu 30 ababa batwetolodde oba tuvuga oba tuli ku boda oba tulina etuyimidde abantu 30 ababa batwetolodde kubaako omwatumanyi. That is very good. Era mukama katonda tukimwebaliza era sometimes kati waliwo boda tutomera luli boda tutomera luli emabegaawo muluka nepange tuvaamu ababoda bonna abakuŋŋana katumbeetu ebikyebaliza mukama tugamba empeera zetuli mu kufunamu kati abantu bambi batandika otuwa respect ge mazima kuba omuntu akulaba Ibra fe abamu ku bacomedian abakola content ali clean. Yes ekyo nkimanyi nti omuzadde osootula n'omwana wo mu audience n'otula ne Nazaarawo ne Sazarawo ng'atudde eri ne balaba content ne bava ne batuma mmotoka emu ne baddeeka nga tolego twesitazza nga tetwokedde ekigambo yadde ekyobuwemu tetusokodde ennyindo tetwekuttewa tetukoze eki yes I know people try to be funny ng'ayagala babikoze byonna babikoze osegeera nga bw'okinyonyodde babikoze byonna all in the name of making a name ekyo mukama katonda adde akitwebaliza
tukozeseza kizibu nnyo okujja okola ekintu ekitawemula mu bbaala abantu bakubira enduulu ne right now fe bamu ku bacomedian tugamba nti bambi bazze omwaka guno eno nti tutuuka ku stage ne balanga asitumbetu abantu ne bakuba enduulu ne bawanika ne ku mikono. In a period of 1 year and 3 months down the road ye mukoledde musobola okusharingako naffe those big stages ze mulinnyeko ne mugamba nti wow ntandise nawe Kororo Diamond Platinum yajja juzi wano nabadde nammwe yes nabadde nammwe wali namba mwenda on the list on the lineup yaman kyatusanyusa nnyo wera namba mwenda okimanyi namba mwenda nga abasoose bonna baze ne baperforming wabula gwe bagambye bano abaana tubateeke ku namba mwenda bano balyoke babaddeko tebabeera bakatenlize olwo shegende yamuka eba tekyadda mabega ate kolo twakola content ngaali clean nnyo ngaali on point VIP ne bengalo bulungi nnyo nga bawulya content wa luzungu famu ku bacomedians dio ezikola oluzungu n'oluganda n'olutwala aluwa tujja bazanyira kisawa zaabwe ezo 2 mu luzungu mu luyongonono mu luzungu ataddemu yadde oluganda. Second stage chenene je mu stepinzeko nga namwe muulira yeah big second comedy store yo bami na stage nene yeah salute Alex Muhanji salute it's a big stage it's a big stage nze nina ba comedian babiri era stage banku biranga bagala Alex na ngamba abo discipline 0 comedy store abajenga bawagizi bayise bajje batule models bakube enduulu nze stage yange je episingo yite nene nakati mulamu wange gwe mundi gwe nasoko linya comedy store kyali kitya you can't imagine abantu abawera omutwalo kumpi mulamba nga batudde ne bakutte ne bakutwambadde empale ya brown ne uniform ya pink ka pinki stage ya fair soka batwala auditions ku lwokubiri twasanga abaana ngansanvu nga bali auditions ne batugamba mulina okuyitamu mulyo jokoza mwezi itamu mwabagenda okugula wewe Alex singa anabateka wako audition nga mzungu nnyo sebo tomala stage amala kukiri bamala kukwani zoli okuba yingira muti kati mwasoka ko auditions mwali abantu nga nsanvu mundi okwasoka twasanga abantu abana bavubuka nsanvu nga bonna bakomedia nenga batwalako nga babiri bali kukatonazingera olwengaga mu munana ba Idris Lukwago kaizi kanabi muja kuda kulokubiri olujja twatukawo nga abaana bali fane bitya ate abali fane nga tebayitamu anti ulira abali fane bitya oliogenzeeko mu bantu n'otuula nga waliwo abantu abogera yogera ennyo nga bagala musekeseke bagala okulaga abakulu kati gwe nojja gwe n'osirika nozinga n'emikono tonese nabulya ne bagamba nawe obimanyi ne mawulire gammwe obimanyi ne mugenda nga mugenzi okukwate nga olaba ne mawulire abogera yogera ennyo wabula gosisi kumbe gwe munnamawulire omukuukuuti ningosise bwoti ogateekayo vidiyo ku YouTube okuba emitwalo n'emitwalo yodi agenda giteekayo efuna wanuke bakomide nenga bogera nnyo mwatuuka ne musirika Kalera atuuka agamba bane mutandike celebrated Musoga champion Kalera dakika 5 bambi Kalera oyo ayina ejjinja mulamu bafu talina tafaali naye ayina ejjinja kati yotugamba mutandike dakika 5 okimanyi fa abasookawo neŋŋamba ono tusookewo kati twatandika n'oguyimba gwaffe ogwo tutudde tuli mu katiko twebuuza tunaaba waki abazadde batukuba ne tuyingira abaana bonna abadde ali ku simu n'avaako tutandika bijookawo bakijooka ekyo kimunga kyamaanyi tugaye tutuula ne bakuba mu ngalo abaddako bonna nga Bakalera babagamba mwandikoze nga bali kubanga babadde ne chemistry musanvu omonde bamu Idris Lukwago ne Kaizi Kanabi enkeera nga batugamba kiro zayisa nganya bannange nga akasimu ka Kalera okali tugenda bakubira tebabagambira waawo nti mwabayise tugenda bakubira enkya mulabe ani ajja tukubira akasimu simu zammwe muziteekeko no batugamba ffenna simu zammwe zibeereko
fenesa abantu nsanvu naye ngagenda kubirako babiri alera nze ne charging esimu yange bulungi jjo nono na charging olwo mwe mwali muwaddeyo namba yani yange kati lwaki oli yali acharging tatala bana data esimu ye 5 amwe lyanda no biseera ebyo bali bubibula kaba twagala kwogera bintu nakaba maziga kwa byajja wana akaba maziga twogera tuseka bana kama baba kujju so ne mu charging esimu nejjula ne mugiwunzika neddamu nejjula kalere esimu yajikuba kusameka ya abera busy yajikubankera kusawa pi nga kwolwe tuinogera comedy store oyino kubira mama oyino kubira mikwano jo oyino posting ku status today at comedy store we rock yeah man tugenda okwambala olwo we rock ngotegeeza ki oyino kwogera obugambo obutiisaawo I will rock. Today at comedy store we rock. Yeah man. Merry Heart Comedy. Yeah man. Pandem this. Yeah man. No protect status. No ni kokufuna obuchala. Oh my God, you're going to be there. Yeah, oh my God, I will be there. What? So, esimu evuga. Wali wa saving number ya Kalera? Kalera ni saving number nina saving. Bwevuga. Owulira otya? Hey. 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 Kaya atu wakuba tayo kira ngata. Allo? Hey. Muje mukole. Najja. Woga muzee kakati muzee ibyo kula muno kai batu wadde netu wena kwambala chabana ngabambala ebikumba ngabalini bambala ngamadulati bambala ngaluwa abana abala batu abawunga bambala ebyo they are always smart tulina mukwano gafu boutique tetulina kikika kati jukira content waffe yali wa somero twalina obu uniform waffe twagenda twatwalanga mu masomero obukadde engambo n'omyayo manyi bwe tuba twambala just tugule sooka empya soko zaffe okugulu kono kwali kugeze nga zaala egulukuka ne mufunayo mutuuka ezimutuuka empanvu twekuŋŋaanya alinamu ettaano nga nninamu ettaano tugenda somoke tunoonya soko zaffe empanvu bulungi tuzigula netuziteekamu mugula sokisi balowooza mugulira baana bammwe ntuzambala sooko nga zirikiriya tugenda kukome twakeera kapiki kafe sawa 10 mwagerera ku piki twaina kapiki kafe ka steed uno unenenemo ketwatula kono yeyambuka kuba we yatulanga emabega nga tekalabika bulungi kakula so nga yalina okuvuga yalina ng'otula wakati nanze ntula mabega kooli ku mboozi nkulaba njagala bali nga bagamba next on stage eyo moment gye njagale comedy store ekyasinza obuzibu nga gwasookawo basobola tebakumanyi oli mupya abantu bangi ate waliwo abo aba VIP batulawo babeera muzipya zaabwe nanka wanyoka sibinofu nanyoka nairo wanyoka sibinofu noyenda bakuleetera enkoko mukola bali kweyo emboozi wenda bakuleetera enkoko eda mwana muleetera enkoko wakula tebo bayingira kyokka bwe muli mu kukola ofuka nga comedian okusosa nga comedian nkimanyi ogenda ofuka comedian I know Mwanjiza ompisangawo mu nsanvu onzijangamu so tugere maaso ati okutuuka backstage musanga big names big shots yeah man kati nga buli omu akubulira kike netwambala bwekakkana bwezanyira waneno mu maaso ate nga bakutiisa butiisa nze nafuka emirundi nende naawe kati nga ebaga nti mwabaddako nga goli mu shotiko ekyo nafuka emirundi ne mugaba Brian story ki na muganda wange ososenje kuva ngomanyi buli ngwabuuzako mugwana kishinga mutidde batiisanga kati ologo twatwakolaka wazibu nawe wantu naye ng'olwedde mwayise mu kakuŋŋunta omulaga wazibu ate bwe mubate
tebabamanyi ha gwe oba comedian gwe nali nyimya naye nangamba awo muhanja asobola okuwaawo n'otadda baji tebazze gwe ba TikTok olaba badda baba platform ba TikTokers babatwala naye abantu abo ebyaddala wazibu bannange badda balina miliyoni mekeza followers mpitirivu bano bananka tebabera kunanga tebabera ku TikTok bano baleta engoko leta siminofu leta bia leta wali bote babiri bagala wali so Brian ogenda mu short ke mirundi yena ye mpanvu wakola emeka emiwanvu wakola emeka emiwanvu yo nakola ebiri je mirundi mukaga nga wetawulira mu kamyojo longoko tewakangamba olaba wali backstage batekayo ebyokunywa artist ajja ne bakuwa ebyokunywa byoyagala byonna whisky biki twatugende nenkukakasa amazima ati twakomba wati ebyokunywa byatulema lwaki nga tebyammwe gonyo so otambula mailo namba wali backstage ngo olinda genda ku stage kati bandi eggwa kalera agenda ku stage abagambye mwe abasookawo kati bagira abaana twajja babiri abaana abale bali basookawo abapya kati fe tudekera naffe abapya batweka ngayo abapya babiri kati nga batekawo emitwalo 10 awangula mu bapya awangula bajimuwa ku stage ne bamuwa n'otuzigo twa glo ne bamuwa ne chupa ya Uganda waraji yaman kati kalera atuka atandika obujjoko bwe bwatiro sookawo bannange abagula bia abagula biki Yesu nyo obusuuti bwe n'abantu baseka ngaba champion Musoga celebrated Musoga one kalera abatuddako bana abaana abasooka ffe mulyoke muddeko ne bagenda okugendayo okuvaayo nga tewali wadasika tekisoboka naawe njagala tutunuulire olwaleero luno mwaka gumu n'emyezi 3 it is big time for someone to okutukolerayo ekyawamu oshegeera tukirina tulina something big tulina ka homecoming kaffe wow that is very good kudda waka twagala kutwalirako kuba maama baffe n'abatukuzaako ko tubalage kye tulinawo koza abamu olusi tebaba na kusasula TV biki kati twagala tubatwalire waka abantu b'ekakungube mu Mwende Road awo Mityana tujja enakusomeze nga 25 gw'omunana mwalangiridde suna beni yatuwerekeddeko Mariachi Mabanda Rain Bizonto Comedy that is very good n'abaana abalala awo Stuart and Bruno so 25 August 25 August tuzzeeyo waka kumbeetu mu binyanyanya bya comedy 25 August 25 August that is very good Kakungube Myanzi Kigalama Kiganda Muchenda abantu bekasanda mwenna kibanyi mwenna abetoloddawo mwenna Texas Garden zawe Kakungube nga 25 August mbakowoodde abantu mwenna bwe bali bako ali bwekasodeka mu eddoboozi tujjuzza mutwalo mulamba kiwedde kakati nga tuwunzika lastly of course tujja kwongera obbanoonyako okwongera okulanga sheno nga 25 tumbeetu mu binyanyanyanya bya comedy Suna Ben mbazira tone salute and respect bambi batwagala nnyo lasi nga tuwunzika obako obusembayo eri bana Uganda ababalaba akadde kano Banange, our fans, Banange, thank you so much for loving us. Thank you so much for being there for us. Mwe bali kutuwagira. Mwe bali kutubeererawo. Tubatumbe tuba mwe ku TikTok kwetuli Mary Heart Comedy, Facebook kwetuli Mary Heart Comedy, YouTube channel yaffe weri etambula bulungi nnyo. Tetuwe mulaba naye mutwesige. Oba ina mukolo kikaki weddings twambala bulungi nnyo. No garments njaga mwambale costume gweziti oba uniform oba ngoye za masuti tuzambala. Tukola wedding nga nnungi nnyo. Pate biki muri mukyala wali mukunoba tuyite naye mugikola. Sebo bagala celebrating nga mukyala wagenda nga kuddawo. So buli kimba naye tukikola tubegayiridde. Tetuwemula amasomero agali eyo bannange. Ko tuyite for entertainment olabe. We have content for school. Ladies and gentlemen, abami bano nsaba mubawagire but 25 abantu b'Emityana, abantu b'ewafaawo, Mizigo, Katakala ne mu Kiyinda gyenva. Mbasaba muwagire abantu bano bannasingo
nga 25 August tubeereyo tulika kunguba ku Texas Gardens straight away straight out then bana Uganda mu diaspora ne bana Uganda e Kampala mwebale kuwagira abaana bano musigale nga mubawagira. Oh, our lovely people in America, in Dubai, in Canada. We love you so much in Sweden. Is that where? Canada. Canada. All right. In Sweden. Yeah, man. Thank you so much for living us. Yeah, man. We are the Mary has to meet. Yeah. I can honor so can I do it for so can beautiful way Ibrahim Kaiser can orchestra rock. Nenda sebo. Ele bimenye chimu. Nenda sebo. Ebisasa. Hey. Brian, no makobusembayo. Obusembayo bane mwebale kutwagala. Balabi mwenna. Yeah man. Ekibono kyange kyatuukiridde era kyatuukirira. Negomba ko okukola interview naawe. One love. Thank you so much. Thank you so much. I love you so much. One love. Thank you so much. One love. I'm very sorry to say this. Naye I'm very happy this time, this day. Yeah man. Era newe nagenda kukona. Ya nasanyuka nnyo nga mbawulidde ku radio because nalinda bawaka wamwe ku social media but when abawulira ku radio ate nga babakyaza ba blood bang ngamba nti abantu abo kamba noonye manager wamwe bamuyita Moze. Njagala mwebaza is so organized, so professional ate is good at communicating oshegera nti nze sina number yo but tuogedde n'omwami oyo from the word go oshegera Ibra ne batwali ekololo Ibra so ngamba abantu abatambula ne ba artist bano nti mu communicating on their behalf bane bibasumbwa bibeera bingi babeera overwhelmed so mu communicating on their behalf okwanguya ensonga nti naawe munamawulire tewesiba nnyo nti Brian yagana okumpe namba yenze kati amusijja kubakyaza no when you find out that people have a team gwe baguwadde nti yono Keith Kanabi yogera naye tonyoma ebyo byakubya Goliath kataba mutte chegero oli yanyoma awo abba kataba mutte so tonyoma baga nti kati ba Mary Hart ne manager waabwe tolulunkana kwogera n'abano abazanya when you get them talk to them but when it comes to serious business kwatagane manager noko scheduling these interviews saba mawulira utukolawo konye ensobi gwolwokuba oyagala oyogere na Raini toyakwogera na mutaawe olwokuba oyagala oyogere ne Chiko toyakwogera na manager waabwe so but mbebaza discipline 100%. Blessings. Tugenda kwa tutambula namwe mu lugendo lwammwe lw'okuba abaakabi. Extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo. Blessings manager wammwe Moze. One love muganda ngi salute and respect. Oli musajja akabi. Njakobaza Idris Lukwago nale mugoya ne Keith Kanabi. Netone Senabulya. Thank you so much. Sekadenze Ibrahim Okasa. Bana Uganda mu Uganda ne bana Uganda mu diaspora nsaba muwagire ba Mary Hart comedians mubabereremu omulimu ogwo gwe bakola mwe bagenda okulya mwe bagenda okukyusa obulamu mubawagirire eyo njakwebaza principal Honorable Robert Chagulanyi Centam nalaba nga abapostinze it was great era byebimu ku bintu byensalutinga nti Bobby Wine ya design entertainment industry abamu bayinza oba tebabiraba but fe abakimanyi tubiraba Bobby Wine okwata posti ye kwe yalitadde eddwaliro lya Kiruddu kwe yalitadde eddwaliro ly'Ekawempe nti omwana omuto emmese yamulumya omutwe kwe yalitadde GDP kiggwayo kitya salute Honorable Robert Chagulanyi Centam. May the Almighty Lord bless you, my brother, abundantly. Extra digest mugoba nsonga mubere bulungi mweraba.